Tomudi mukomera e Saudi Arabia mukyala we yuno avuddeyo n'abyogerako ate nga ye Bajjo Kalifah Aganaga beetutte ku live ebyama abyogedde Kalifah yena kubambibwa mubujuvu naye nga tanaba kusubscribinga mukwano kusaba soko subscribing Meran K News liking eno video sharing commenting atekako notification bell wentekayo video togisuba naye nga muli mutya mwasibe mutya mwasize mutya Kasubira muri bulungi yonna gyemusinzidde okulabira nga tutandikiddeko ne wa Tomudi jjukira emabegako Tomudi abadde yakagendeyo Saudi Arabia nga alinayo ekivvulu kyagenda okuperformingako naye amawulire agava ku sides eyo gagambibwa nti yakwatiddwa eyo e Saudi Arabia ng'era kiteeberezebwa mbu baamukutte n'enjaga naye kansooke mbateereko eno video mugirabeko tukomewo ne mukyala waawo nga abyogerako ate mu maaso awo tulina olutalo wakati wa Bajjo ne Kalifah Aganaga ebyama olowooza ebyama tebabyogedde naye sooka olabeko eno video tukomewo. Njaga eringa munnyo bwe banakwata nayo mukwano yajja kudduka bwe banaataddusa naye bajja musiba naye ate gwe bajja kusibako ogw'enjaga mbegayidde twebeere baganda bange balisatimo kugenda maaso Tomudi mukwate mu Saudi Arabia kyetuliko wano my account was banned nga tubeere nga tumusabira Tomudi ajja kuvayo Tomudi naye bagenda mukutika direct n'empinguze paka ku kisaawe Uganda ne ku mpingu era ayinza obbatuukako nga bukya bamutika na mpingu kati sente z'abadde akozeewo bazimuwa nga bazimuwa batya bw'anaaba taziyinawo obudde nga bamukwatiddewo bajja mutwalanga bwali era abatoosi babakola nti bakukwatanga bwoli todda mabega nfune ssente zange engoye zange ogendanga bwoli mpaka ku mpingu Uganda nze bazimugyako tebalina kyebakuggyako kawaga tewalina kyebakuggyako buli kiki ogenda nakyo buli kimu ogenda nakyo tebalina kasita kibanga kikyo eno si babbi babikuddiza naye ebyokudda emabega byebyo naye nga tuzeeko ku sides ene wa mukyala we Agatha avuddeyo bambi nakola video n'agamba bannange bange nasembye okwogera naye ku makya naye kati nkuba esimu ze tazikwata ku online taliiko ate bempulira birala mbu bamukutte bannange n'agamba bannange munyambe ye Saudi Arabia sina namba ya muntu yonna gwe mmanyi naye bba wange sobola kwogera naye amasimu takwata ku online taliiko kwegamba nange ebinsobedde simanyi kikigenda mu maaso ku saidi ya bba wange naye kansooke mbateereko video ye mugirabe then tukomewo mu maaso awo ne Bajjo ne Kalifah. Nze noonya n'ekyo bagamba sikiraba simanyi kyakubagamba because right now I don't have the right information. Nakomye okwogera ne Tom kumacha nakomye okwogera naye kumacha ng'ali fine naye ate nzizemu okuwulira Tom bamukutte ngezako mukubira essimu tewali akwata ssimu ne online simufuna kati badde sinaba kukola video lwansonga sinaba kukakasa mawulire matuufu simanyi kikigenda mu maaso simanyi wa Tom wali simanyi Tom we bamukwatidde simanyi buzibu ki bubaddewo sirina kyemmanyi sirina gwe nsobola kukubira kuŋŋamba nti Agatha kiriwo ekisinebwe ekiti lwansonga I don't have those people's contacts sirina kyemmanyi byebyo naye nga bambi tumusabira Katonda amuyambe kubanga ezo ensonga z'enjaga mu Saudi Arabia mpulira mbuno baba bagenda kuteeka ku kalabba naye saala zokka naye nga tuzeeko ku sides eno ewa Bajjo ne Kalifah Aganaga babadde ku live y'akabaata bannange ne beerangira ebisongovu Kalifah olowooza teyagyeyo ebyama n'agamba Bajjo twagenda ffenna ewa President Museveni nze naawe gwe n'osaba obukadde 8 nze neesaba kusomera bampeerera nsoma ku Victoria University ne beerangira awo ebisongovu bijjanyuma nga mubyerabiddeko era nga mubyewuliriddeko video yino ngenda kuba ngibalekerako naye nga mubeere bulungi mweraba.
Fani yali akuita ina nyimba chezi kuisa ku bantu olituita basiru. Bajjo gwa tantegeka neze je nyimba yo. Gwekebera page yango leo basimba. Walya milioni lunana gwe kenyine yogedde wali olunana chokoli wano limulimba abantu. Abantu sitago muchawe alien. Gwe yagenda ni wa Museveni ne bakuwa sente twagenda yo fenanze nasaba kusoma. Era omuvubuka yenna ng'omunaku era nganze omuntu wa wansi kyensaba kumpa magezi nange mbenga kubanga we bampa okusoma yensonga lwaki nakati nsoma ndi ku Victoria University nsoma lwaki ntencha nsobola okujja nesimbawo mbeere Museveni nsobola okubeera n'ebisanyizo by'esimbawo okubeera pulezidenti naye gwe obutalowoleza maaso walowooza just bukadde lunana bw'ogenda okulya enkya ne bugwawo kati bwagwawo ne weefula yagala okudda eri abantu weefula yagala ennyo Bobi Wine kumbo gambe Bobi Wine alina project ya filimu gye yazannye oyo akati promotinga ennaku wakati promoting emirundi emeka Bajjo oli solo Luzungu kigambye nze ndi ku university sisobola kwajiwinga naawe olaba kankubulireko Bobi Wine nga bwe yagamba nti nno enjuki bwegena mutoyi yojjayo ejja efuna mubisi naye nsowera ebeera ku B kati gwoli nsowera nze ndi njuki okitegera sisobola kudda okwajiwinga naawe mbu oluzungu eyo ndowooza y'abantu basiru gwolooza oluzungu kwe kusoma oba olowooza oluzungu bwe bugezi olowooza nsomera muki nze gambye ku senior secondary yange ni musajja wa byafaayo nafuna 23 points KABB abamanyi okusoma bakimanyi abamanyi ebyokusoma bakimanyi ku senior 6 nafuna AABB nali national candidate okitegeera government yali empeerera n'okumpeera ne course gye yampa n'enjigaana n'engenda n'enkola eyange nasomera kemakerera ebyo nembikuba wali nengenda eri Kampala University nayo nensomayo nembikuba wali kati ndi ku Victoria University era nga nayo bampeerayo ku merit bampayo results zange tebampa mbuno lwa kuba nze wali nabeko nga promotinga Victoria University ne bampa lwa kuba nasoma bulungi okitegedde muganda wange kati va mu ebyo ani apadde kolabo Nkumba University nze nakolera zakuona lebo zako mukolera n'ebifaananyi by'okwendi nga nkolera zi campaign kati gwe abantu b'West bakonze mbakoledde n'ebintu gwe kyova olaba bye byali binyiiza nze zaake nze omu ku baamukoleranga campaign ze